The Newsroom, where untold story is revealed. Mbadde mbasaba President Kyagulanyi ne akakiiko ako akafuzi bafune obuvumu Honorable Masasi Mpuuga bamuddize ekifo kye kubanga yali suspension bamuddize ekifo kye nga Deputy President wa Buganda yeeyongera okukola emirimu gye nga bw'ateekwa okugikola. Ebyo zibinja bye byavudde mu musango guno ebyetaaga okukolako amangu byalina bikolebwako amangu ne wiiki ejja tennaggwako. What happened is there is a thief who stole taxpayers' money. We told the thief, come clean about your theft. The thief refused to come clean about their theft. So we told the thief, you take your theft away. And the thief got annoyed. And we don't care. Actually, we don't care that the thief got annoyed. The thief can go and join fellow thieves and they be there. Balamusako mwena abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera ku mukutu gwa Beyond the Newsroom ate mwebali gye mutuusaako engalo mu bitundu eyo gye mugenda mu maaso n'okubeera nga muwangaalira. Omubaka amanyikiddwa nga Dr. Abedi Bwanika avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akawaŋŋamula nti abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform baddize Mathias Mpuuga ekifo kye eky'obw'okubeera Deputy President wa Buganda. Kakati nno Lop Joel Ssenyonyi amwambalidde ate Robert Kyagulanyi Center of His Excellence President wa Principal w'ekibiina kya NUP ate naye aliko byayanukudde Abedi ne Mathias Mpuuga Nsamba. Omubaka Patrick Nsamba naye wuuna avuddeyo n'atangaza ku nsonga ze zimu n'agamba nti ekkooti eggoye lyesaze tebirina mulamwa. Kakati nno tamale mirundi bangi bamwogeddeko ebigambo ate oboolyawo ebisanyusa naye Dr. Kizza Besigye talina kigambo kiwoomu na kimu eri mirundi tamale. N'ebisingawo awo byonna ngenze maaso n'okwera nga mbikukuŋŋaanyiriza wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like etambulire eddala etuukire ku oyo eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Nzadde niyakuweereza nzikiriza nkuwe vidiyo eno ya ddakiika emu tugirabe then tutandike Butereevu. Kibiina kya NUP obukulembeze bwa NUP bwagoba Honorable Masasi Mpuuga nga bugamba nti Honorable Masasi Mpuuga bumugobye olw'okubanga yafuna ssente zitali mu mateeka. Kati ekibiina ekyo omulamuzi olw'okuba yasazadde omusango nti yazifuna mu mateeka nsuubira bino kigenda kwetondera Honorable Masasi Mpuuga n'okwetondera eggwanga n'okwetondera bammemba baakyo kubanga emirimu gy'obukulembeze abo be twagikwasa mu kibiina kya NUP tebagikola bulungi. Era kino kibabeerere kyakuyiga. Olulala singa wagwawo ekintu kye balaba nti si bo bakirowooza si kituufu basookenga kunoonyereza na kuwuliriza obwo bayita obukulembeze. Ekifo kye banakimuddiza kati kyenzirako nga bamaze okutegeera kuba mulamuzi yasazeewo nti Honorable Masasi sente yazifuna mu mateeka. Mbadde mbasaba President Kyagulanyi ne akakiiko ako akafuzi bafune obuvumu Honorable Masasi Mpuuga bamuddize ekifo kye. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Demme ye musomi w'edduwa agenda maaso n'okubeera nga atuteekamu ensimbi wano. Mukubireko kusima ensimbi ey'okumenemu ku screen ejagenda maaso n'okubeera nga akukolako naddala gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Akulombera edduwa ebintu ne biba nga biterera Butereevu nnyo yennyini ddala. Kubanga yali suspension bamuddize ekifo kye nga Deputy President wa Buganda yeeyongera okukola emirimu gye nga bw'ateekwa okugikola. Omubaka wa Kabonera Dr. Abedi Bwanika yabadde ku radio M1 mu ggwanga lyattu Uganda mu Buganda mu Central n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform baveeyo baddize Mathias Mpuuga Nsamba okubeera Deputy President. Kinajjukirwa nti Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali ku mukolo ogumu ogw'okwebaza yagamba nti tosobola agenda maaso n'okubeera nga ojjako nakyemalira nga musiiba mu birabo bya mwenge na kunywa njaga nga kyategeeza nti Kyagulanyi ne banne banywi banjaga era tebalina kye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola twala ggwanga mu maaso. Kakati
tewayise mpawo kadde ate wuno nti basaba babaddize ekifo kyabwe. Lope Joel Ssenyonyi agenze mu maaso n'okubeera ng'abaanukula n'agamba nti omubbi bwe mumukwata mulina okubeera nga mumugoba. N'ategeeza nti no kooti engeri gye yasalamu eggoye lino ate bo teyagusala nga bo bwe baali bagusuubira, kubanga bo balowooza nti kooti bwe yali esala omusango yasinzirira ku kyo okuba nti babawa ensimbi. Joel agamba nti bano eno ssente ze baafuna era zaali za mumenye bw'amateeka kubanga bazirecevinga nk'abantu Ssekinomu Mathias Mpuuga Nsamba kwateeka ne baka banne abalala basatu balambirira akakadde ka biliyoni emu mu obukadde 7 zibagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatamu okujja mu ggwanika ly'eggwanga lyattu Uganda. Lope Ssenyonyi akakasiza n'agamba nti nga Nuupu si yakulinnya ku kigere oba kudda mabega, bakusigala nga bagenda mu maaso n'okulemera ku kusala kwabwe nga bwe kwali. Era kooti nevaayo n'egamba obuzibu ne kooti teyabayambe bo nga bwe balowooza, kubanga kooti yagambye nti ekintu kino kyayita mu mateeka, naye ate mu musango gwe gumu kooti y'emu n'egamba nti ono clerk wa parliament, clerk mu Luganda abeera kalaani wa parliament, twagala akangavulibwe kubanga ekintu kino kyali kikyamu ye nga accounting officer teyali kikkiriza. Kakati clerk wa parliament oba oyagala akole ekibannaye, kuba clerk wa parliament si member wa commission, mukozi wa commission, era mu kusalawo ku commission teetaba mu kusalawo, atula wali ne peni ye n'ekitabo ng'awandiika minutes kye bamugamba kyakola. Kakati mutudde mu meeting naye nga mwali n'awandiika minutes, muyisiza directive kikakati mugenda kwegabira sente, ye taking a note ne mumugamba clerk sente ezo making sure immediately, kubanga minutes agamba with immediate effect, ekitegeeza enkeera abantu bano bafuna sente. Muve ku bino babuzaabuza nti bakiteeka mu budget yaddako naki, tebabuzaabuza, kyali with immediate effect. Clerk yalina okuimplementing ekyo. Kati clerk agenze na implementing n'ateeka mu nkola commission kyegambye. Ate kakati musajja wattu bwe bali mu kunenya, ate sigamba nti naye akyukiridde nnyo, kansubire kinaamuwa ekyokuyiga n'abakozi ba gavumenti abalala nti gwe nga sibo servant bajja kukozesa bakutomeze, kujja okubeera mu buzibu. Wakati bano bapolitician baba bamanyi engeri y'okuzanya emizannyo gyabwe oba ne kooti oba naki, wakakati kooti egamba nti akakati mmwe bapolitician temulina buzibu, ono omukozi wa parliament yalina obuzibu. Ekiteeso si ye yakiyisa, ne ku ssente teyafunako wadde ennusu 10 ezo zennyini ezo, ayinza okuba yafuna endala simanyi, naye zino ezoogerebwako akawumbi akamu mu miliyoni 7 teyafunako, zaali za Honorable Mpuuga 5, Sirwanyi Solomon 4, Osia Kampulira 4, Esther Foychani 4. Kati ono si ye yasalawo era teyafunako yadde 10. Naye ate kooti yemu egamba nti kakati akangavulwe. Kati bano abalowooza nti kooti yabataasizza, simanyi oba tebamanyi kusoma Luzungu, kubanga ne bwe tugamba nti kale amateeka togamanyi nnyo, naye Oluzungu ddu lwangu. Kansubire ekyo kitegeerekesa obulungi. Kakati nno omubaka Patrick Nsamba avuddeyo n'atafuta ensala ya kooti ku musango guno, n'agamba nti kino kyali ku service award ezimanyikiddwa nti ezo zibeera mu mateeka, wabula Mathias Mpuuga Nsamba ensimbi zibagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna zaali mu bumenyi bw'amateeka ate era tekikkirizibwa olw'ensonga zaateesebwako nga bo ba Ssekinomu. Ono nno wasinziridde n'agamba nti kalaani wa parliament oba tumuyite clerk mu lulimi olufuutifuuti bamukozesa ensobi, ate kooti gwevunaana kati nga talina musango yadde akamu n'akeddagala, kubanga abaali abakulu b'akakiiko be baateesa ebintu bino okubeera nga beegabanya ebinyeebwa okuva ate mu kyagi ky'eggwanga. Only trying bagezaako kubeera abagezi okunnyonnyola ekintu ekikyamu. Kati ensobi gye baasinze okukola esembayo, omulamuzi ruling gye yabawadde eri ku service award. Yes. Yes. Kacho jitansobi. Era ffe tetuclaiminga nti service award our biggest claim kubanga bo kibagamba nti service award yayita mu parliament. Empaka njagala nkusoma. Gavumenti eri mu kusiima weebale kutuvuganya bulungi, kutuwakanya bulungi, era ne mu minutes zaabwe ne bagamba nti this is personal to older.
abasoma ebintu ebyo nti zino ssente za Mathias Mpuuga ng'omuntu si za lobu mulala yenna anajja ne mubuuza nti akati nyingiddewo nga lopaawo nga tukyaliwayamubuuza ensonga zino akati mukinatuuka nti naye njagala sabisawo nagati kiseera wekituuka naawe ojja kuteesa ku nsonga yo ojja kusaba naawe zoyagala nga bwe linda agenda lopa agenda okujja mu ntebe ejafunawe nti naawe ojja kuteesa ezizo zoyagala banaye ekintu ekyo kiba kikyamu oba bubbi nange ogwo nno gubadde gukyaliwe gutyo. Joel Senyonyi Lopo avuddeyo n'akungubagira Tamale Mirundi Senior n'agamba nti abadde musajja nantameggwa nnyo ne lwakuba abadde omuntu gw'otasobola kubuulira kyama kyo engeri gy'abadde ku ludda luli naye nga n'ebiruma abannayuganda agenze maaso n'okubeera ng'abyogerako nonno agenze maaso n'omubeera ng'amutendereza nnyo ng'omuntu yasinga okulwanirira eddembe ly'abannamawulire nga Joel agamba emyaka 14 gye yamala mu mawulire Tamale yali mpajiruwaga nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abannamawulire ate era okusingira ddala ekiseera kye yamala nga ye president oba ye mukulembeze w'ekibiina ekitwala bannamawulire ekya Uganda Journalism Association awuja so Tamale Mirundi bannaye kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ono abadde mukwano gwaffe oluusi tumukyalira nga alwadde naye Tamale yali muntu wanjawulo nga ne wobeera mukwano gwe oyinza omukyalira olwaleero nenja nakuyisaamu eggaali yoyo Tamale era twamwagalirayo bwe tutyo betubeera n'abantu ab'emikwano bangi ng'omanya nti ono ali bwati ono ali bwati nga Tamale toyinza namubuulira kyama kubanga enkyajja kubeera ku live akyogere so olina okwegendereza byomubuulira naye yagatta kinene nnyo by'eggwanga lyaffe ebyamawulire nali mawulire okumala emyaka 14 ekimu ku ebyo Tamale Mirundi kyalemerako ennyo nga bannamawulire batandika obbanyigiriza yali pulezidenti w'amawulire edda abamuyinza okuba temubimanyi naye yali akulembera Uganda Journalists Association era n'alwanirira eddembe ly'abannamawulire nga bagezaako okubanyigiriza nti kakati mulina okubeera ne zidiguli mulina okukola ki ng'agamba kakati omubaka naye teyeetaaga kubeera na diguli yeetaaga kubeera na senior 6 lwaki munnamawulire agenda okukavaringa omubaka ye omulemerako kyalina okubeera ne diguli kugamba nga bakikola okugezaako okusindikiriza abantu so yakola bingi ebyagatta ku ggwanga lyaffe tunakukwalira wamu ne family tetuli Uganda oba oli awo twali etabye mu kuziika kwena kineera bwe tunaddayo waka family tujja gituukirira tugikubagize naye nga tubasaasira nnyo. Secretary General wa NUP y'omu ku abo abagenzi maaso n'okubeera nga bongera eddoboozi lyabwe mu kubeera nga bakungubaga David Lewis Lubongoya kanegate ku Lopo n'abalala okusaasira family ya Tamale Mirundi omukukunavu abasinga babadde bamumanyi tunyolwa ne family kubanga abadde muna Uganda wewaawo abasinga tubadde tetukanya naye ku nsonga ez'ebyobufuzi balera yogera kino olala yogera kiri naye ate nga president bwe yagamba luli buli omu n'abo abadde tebakiriziganya naye bakimanyi nti yali musajja mugezi ate nga ali hilarious nnyo ali fane nnyo bw'omutunuulira bw'olaba ne bw'oba nga tokkiriziganya ne byayogerako naye engeri gy'abyogera ogenda kwesanga naawe osese so ate nga manyi history so bingi nnyo bibadde osobola kumuyigirako naye nga bw'ogambye kikye tuyiga nze ndowooza kimu bye tuyiga ebiseera ebyo abadde atera nnyo okucomplaininga engeri gavumenti ya Museveni engeri gyeyamuyisaamu kubanga bamukola bintu bingi nnyo n'okutuuka of course okwogera ku nsonga bwe yafunamu buno obulwadde n'ebirala so abadde nga alaga disappointment y'amaanyi nnyo so ekyo kibeere ekyokuyigirako kyabo abakolera mwami Museveni kati balabe nti abantu bonna bonna almost without exception abakoledde regime ya Museveni bamaliriza bejusa nnyo era mu butambi yagamba kyasinga okwejusa mu bulamu bwe bonna bonna kwe kwegatta ku regime ya Museveni.
kakati no Dr. Kizza Besigye yategezezza nti newankubadde tamala ebirungi bimwogerwako naye abasajja abali mu buyinza bagenda maaso n'okubeera nga bamukozesa okubeera nga ye atata n'ekitiibwa kye nga abadifendinga. Ono agamba nti Tamale abadde nga kirereswa NRM era abadde abakubira ekikopo ennyo naye ng'ekikwasa ennaku mu byonna talina kyagenze maaso nakubeera nga afuna mu ebyo byagenze maaso nakubeera nga akola. Dr. Kizza Besigye agamba eggwanga lijja saalibwa nnyo Tamale mirundi naddala ekibiina kye NRM kyo kyavuddemu empajiruwagga. Mulimu gwe ogusinze okumumanyisa abantu gubadde gwa propaganda. Kati propaganda ya gavumenti oba mukubi wa propaganda poko wa gavumenti nga gavumenti yababbi yabasi batemu yaba bakozi b'ebikolobero kale tosobola kubanga ojja kulabikira mu kifaananyi ekyeyagaza. So mu ngeri eyo ndowooza emirimu gy'abadde akola si gyegyo nze gye nandisanyukidde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo nagenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza banene bankuba kyeyo naddala abali eyo mu ggwanga ali Amerika gye bawangaalira n'abagamba nti muve ku ky'okubeera nga munoonya mpapula zokka wabula mulowoozeeko n'ekyokubeera nga mulwanirira eddembe ly'Abannayuganda n'okutereeza ensi yaffe Uganda mubeere ng'ensimbi ze mukola eno ku kyeyo mugenda ne muzisiga butereevu mu ggwanga lyattu lisobole okubeera nga likulaakulana ate liyitimuke mu bbanga mpaawo kaaga bwe tujjako nakyemalira n'eggwanga lyattu tuba tusobola okubeera nga tulitambuza okusukkuluma n'abalala we bagenda maaso n'okubeera nga balirabirira. To connect more, to be involved, to be leaders. Comrade Nakato talked about it, and you can see much. But now, this struggle is bigger than you getting papers. They were not fully developed. They don't come to Uganda. Uganda never did take one. No, a child will be. Twagala Uganda nga bw'omuminyenyo bw'okomawo bw'oinvestinga waka bodda bw'okomawo bw'oinvestinga bodda. Everyone will be looking at potential investors. Do not undermine yourself. Temukolerera kyamaanyi mwe muli ba investor mwe mugenda kukomawo wakanga muwakanga b'e Kampala kubanga sente muzikola wano temugenda kubeera na gavumenti ebabba bubingirwa kugula bubuzi. No. I want you to import your expensive cars and drive them on beautiful roads. I want you to come and invest in a country that is not corrupt, where returns are not to be realized. I want you to come to a country where you're not going to be overtaxed, where you're not going to be robbed. I want you to come back to a country as a proud Muslim that you're feeling in danger of one ebyo tugenda tetukako nga tukoze ffenna basibo ne bannyamu. So I want to request you friends to be alert, to be conscious, and to be ready for any stage that comes to play your part. I want to thank you very, very much, to thank the leaders for rising to the occasion and doing this. None of you is a professional politician. All of you came from your private work and joined this struggle because Uganda is so dear to you. I salute you so much. Let's keep doing this. Bring so many people on board. Be confident. Let's be proud of what we are doing. We are not where we want to be, but we are moving because we are not where we used to be. We have achieved something, but the ultimate goal is to make sure we set the goals and we start building a country upon which the sun will never set. Thank you very much for listening to me.
ebigambo bya His Excellence Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu byebyo nno ate eri Bankuba Kyeyo ono nno waasinziridde n'ayongera okubeera nga abakuutira okubeera nga baagala nnyo ensi yaabwe naddala nawe munnayuganda ali kuno ogende maaso n'okubeera nga oyagala nnyo ensi yo tusobole okubeera nga tukulaakulanira wamu mbaagaliza nno bye munjagaliza akumaata komera mpeera mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.